basudde ennaku z'omwezi zaali nga 11 naye nga oba ojjukidde bulungi nga 9 omwezi ogw'omukaaga 1997 Amani Basudde yafiira yali yakava sayidi z'e Rwanda eyo okukuba ekivvulu era yabakuba ne bakkiriza ekisaawe kiramba bwe yaviira e Rwanda nga 9 ogw'omukaaga kwekomawo wano ku butaka n'akomawo mu maka ge n'akola akabaga akaali ak'okutabagana ne muganda we muto we Sserunjogi abakajjukira obulungi bingi nnyo era ebyaliwo n'emmotoka Land Cruiser obudde oba baagirabako ebiseera ebyo ng'alina okugireetako muzeeyi waagirabe n'okumuleetera eddagala ennaku z'omwezi nga 11 ogw'omukaaga ate basudde mu koona ya Simatoka nga 5 Desemba 1958 Amani Basudde bwazaalibwa nga 11 June mwaka gwa 1997 Amani Basudde we yafiira agenda kuweza emyaka 28 olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya tugenda Bubondo kati y'ensonga nti lwaki mwogeddeko olunaku olwaleero enkya oba tompulidde omanya ndi Bubondo kati embeera yeeyo. Amani Basudde igenda kuwera emyaka 28 olunaku olw'enkya nga Amani Basudde avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu by'endongo bingi nnyo byasobola okuba ate ng'akola ne bamutuuma n'erinnya lya Nabbi. Mbadde nkuwa nnyo ku alubamu ze ku nnyimba ez'enjawulo kati naawe ogenda kuyita ku ssimu otubuulire Amani Basudde gw'oyinza mwogerako ki. Saagala ogambe nti muyimbi yali wanjawulo mwogereko njawulo ki. Buli kimu bakimanyi nti Amani Basudde yali Nabbi. Emboozi ogigaziye gogenda okwogera ku byafaayo bya Amani Basudde emyaka 28 Amani Basudde okuyimba akayimba mukyala Mugerwa ndoza mukajjukira bulungi ate nga albamu yasembayo va ku bantu kwaliko oluyimba eggwala abayimbi abakyala akyabbeeye. Amani Basudde ze zimu ku nteekateeka zesobola okuba ate nga atulekera ezaali ez'enjawulo. Amani Basudde nga bwe nkutegeezezza ng'ava ewuwe mu Kampala ng'ajja ku lw'e Masaka yasobola okuba ate ng'ayimirirako mu lugendo olwo yasobola okuba ate ng'ayimirirako mu bifo ebiwerako. We yayimirira Werukaya we yasembera okuba ate ng'ayimirira. We yaviira Werukaya ebyaliwo byonna byaliwo kwe kuba ate ng'ayolekera e Masaka. Awo Kabaale Bugonzi mu koona loole eyali eyisa yamukuba amataala bw'atyo Amani Basudde ng'agezaako okugiwugula kwe kugwa mu kiwonko emmotoka we yamuttira. Amani Basudde yamuttira awo era lyekkoona lya Amani Basudde libaliyita ery'e Kabaale Bugonzi. Nga tujjukira Amani Basudde njagala okuba ate nga nkujjukizaako ggwe ali mu kidduka akozesa ekidduka okukendeeza ku sipiidi kubanga embeera tebanyangu wadde n'akamu. Amani Basudde akabenje ako yalimu Sylvester Busuulwa, Victoria Basudde, Fiona Nakayizo ono z'ennaku nga 9 bamutwala mu ddwaliro ennaku nga 9 n'afa naye naye nga giweze emyaka 28. Omulundi leero njagadde ggwe naawe ali eyo omwagazi w'akadongo kamu kati olunaku olw'enkya omukulu wa milita Yasin Kiraga. Yasin Kiraga ono ali Canada era yasobola okuba ate nga azzaawo ekijja kya Amani Basudde. Bw'oba okituuseeko olabira ddala nti Nabbi Amani Basudde bangi nnyo bapromota baategekanga ebivvulu mbu tugenda kuzimba malaalo ne baleetawo ttipa ne baleetawo amataffaali kati ono Yasin Kiraga ali Canada ne Bubondo tatuukangawo naye olw'obwagazi bw'endongo Amani Basudde enteekateeka eno agiteekawo buli kadde buli mwaka era olunaku olw'enkya bagenda kusabira Amani Basudde n'okumujjukira. Olunaku olwaleero ekiro bagenda kubaawo abayimba ku nnyimba za Amani Basudde abazisobola asobola okuzigeegeenya okwogera ku byafaayo bya Amani Basudde mu nteekateeka y'emyaka 28 bwe kigenda okubeera nga tujjukira Amani Basudde. Kati nno neegattaako ku ssimu ombuulire gwe Amani Basudde omumanyiiko ki ky'oyinza okuba ate ng'omujjukirako. Sooka neegatteko ku ssimu zaffe. Abanyike sebo webalo tuweza ku Amani Basudde. Nze jjuka Amani mu kibbulooka kakati Amani Basudde nze kyennyinza omwogerako ye muntu eyafunanga ekintu n'ayagala tabaneko ne banne
mu nnyimba zeezo. Okay. Kakati bwentu bwe nyinza nze okuwumbawumba nga mwogerako. Kale sooka ogambe. Habari. Sebo. Ewa likueleza gwanga. Kale sebo. Ichati mani yombela majiri. Amani basudde ono omwogerako ki? Amani basudde ekisooka yali mulanzi. Yayogera abakulembeze ab'omulugube. Nayogera bwana abakyala abali bisera bibaawo bali etunda era besi nabeera ku nguudo beerenga. Ebyabwe nanga tubiraba. Ichati mani. Kale webale kuwuliriza Leo Fadman omugave oyo yali w'amaanyi nnyo. Kale agamba atya? Kale sooka otugambe. Esebo. Wale kueleza gwanga. Boss. Musa Bagada. Ndi mu kibuga Misali. Misali w'otudde? Muddeyo Musumba. Tugambe Amani basudde kikyo oyinza omujjukira ku myaka 28. Tofa omusajja. Mukama Katonda amuwe ekimuli ky'ebibere yali musajja nnyo. Ekisooka yayimba ng'ezo naye ng'ekigambo kyayimba takiddamu ate nga kyamakulu. Ensi singa ate eralamu. Kugamba bandike naye nga asubira abagenda okugenda enkya bajjukira okugenda. Esebo. Kiyinza okugamba nsigadde Bagada. Kale Bagada batulabira ab'Emisali. Esebo. Wale kueleza. Amani basudde. Eze bado na dinene mbyo zandu bichotera. Abani basudde kinzo omwogerako ennyimba ze. Ezingira naye yalimba ko tulaba. Yali mulanzi mbyo zandu kwera kwirika. Hello. Kale sebo. Nsonga z'abasudde kikyo oyinza omwogerako. Omusajja oyo yalingira akayimba akabasi. Tuyimbire muko. Ngeka wano kushera undi. Akayimba ako basi denia nga mayi na Yesu sijaga kuyimbira ko wano. Komanyi bulungi. Kanyumira nnyo naye bubondo manyiyo. Naye kimbadde nsaba. Singa wali mu kukona awo yafiira bateekawo ekiteeke. Era enteekateeka eyo bakyagirimu. Esebo. Naye nga mbadde nkyagala nnyo muduufu bakiteekewo. Ng'omusajja ali w'amaanyi mu Uganda muno. Kituufu. Kuba nagendayo ne kontaana yaawo lulinga ekyali. Wagira be bagitereeza? Akasedangayo naye nga nagiraba. Wakoma ddi? Banga n'abantu kufe. Kale kati nno bagitereeza bano abayimbi abaali bagenda okwekulukunyayo nga banoonya emikisa bateekawo ne geeti namba toyinza kuyingirayo olina kusooka kufuna lukusa. Sebo batereezaawo dda enteekateeka y'okuteekawo baali bateekateeka okuteekawo ekiwumbe era omukulu Yasini Kiraga ali mu nteeseganya ne gavumenti ne Minister of Works basobole omukkiriza ateekewo mu nteekateeka eyinza okuba ate nga erabula ku bantu mu kkoona eryo eri Amani basudde. Gwavuga ekidduka okuyisiza mu kkoona baaba si byangu. Eyakoona basudde yali loole ng'eyisiza mu kkoona ng'emukubyemu amataala. Okunoonya weyeewogoma kwe kugwa mu kinnya. Sooka ogambe. Abani. Ebale kuweereza. Esebo. Marketing manager Blight Star Culture Event. Amani basudde omujjukirako ki? Abeera musiramu omukiso tapate mu Kosovo ky'abakozi. Abani omusajja oyo kyemujjukirako okuyimba bintu. Ng'akweka naye ng'oluyimba wonoogerezaako. Ekintu kyekwesemuli muntu angeera oba toli mutegeefu noyinza obutalutegeera. Kambeereko mpuliriza manager twakwata. Kale Sseruganda. Alo. Ono Gerard Kyera. Gerard Ekyera. Basajja wamani batudde. Eri musajja nga batolina nnyo obuwongo okugaziya obuwongo nga tubakupananya nnyimba ze naye nga zirabanga nnungi nga zirabangamu amakulu kyake. Kale
soko ngambe Sasa sebo kyo kiria naye mwana akubuulira oyo musajja ali kabejja nnyo kabejja atya kubanga ovanga ku muntu asobola okuyimba oluyimba olw'eddakiika ezigenda mu 13 okuyita naye ng'ate asobola okukuddiramu ebigabo byayimbye naye ate ogenda olaba olwate muyimbi n'ayimba oluyimba lwa ddakiika 3 naye nga n'ebigambo byayimbye mu ddakiika 3 ate kitasobola kubiddamu nga bwe yayimbye ono Saamu Ekyaggunda kale batulabira b'Ekyaggunda kalungu esebo ebali sebo esebo nze basudde kyanjukirako yanjigiriza okuyimba tuyimbiremu omuyimbi owe oluyimba olwange olwabasudde basudde omulimu omulungi gwe nagabana ambatosako emboozi n'amawulire eno emboozi ijanyumya kati kyekimu neeri gye mbadde zeezo sebo ate ezizo ezo lwange liruleke